Bano be bamu ku bavuzi abeesunze okuvulumula mmotoka mu Lubiri Mmengo nga April 2 Obuganda buna bujaguza amazalibwa ga Ssabasajja Kabaka aga58. Wabadde ayogera eri abavuzi akulira ebyokulambula amakubo Joshua Mayanja ategeezezza nga buli muvuzi bw'anaabwewa omukisa okulonda omuvuzi gw'anaavuganya naye olwo banaasobola okuggwa eggayaŋŋano. Mukaaga ate inventi etandike, then tujja kusookawo na piki eza motocross zisanyusa abantu bwe zinaavaawo. Tugende ne 4x4 bwe zinaavaawo, tugende ne buggies. Mayanja annyonnyodde nti buli muwanguzi wakuba basseddume w'embuzi era baakuvuganya mu biti eby'enjawulo omuli empaka ez'emmotoka eza 4x4, buggy mpozi ne ddigi. Fred Wampamba, omu ku bavuzi abeetabye mu kutongoza empaka zino, ategeezezza nga ye bw'alindiridde oyo yenna anaamuweebwa olwo ziyokezedde okunywa. Ekiba kizze kyengenda nakyo kubanga ndi mugumu nnyo era sina kyenneeralikira kyonna. Nze omuntu yenna gwe baba mpadde sijja kusosolamu nti obaani ekyandeeta najja kuvuganya nabaliyo. Tusobola okutuuka kuno kuza amezi 2 nga mmotoka zaffe ziri mu mbeera nnungi, tusobola okusanyusa abalwadde baffe. Wakusookawo mmotoka ez'ekika kya 4x4 kuddeko ddigi n'oluvannyuma emmotoka z'empaka ziyinde. Abavuzi abamu baakuvuga kilomita 7 mu nvuga 2. Frank Serugo, WSTV, Lubiri.